kugamba ngenda muteeka mu ssomero bweliti ya ssente esasulaka mu kitundu n'oŋŋamba nti ezo gwe nakuga nti esasulaka mu kitundu okutereezaamu okuteesa kwali kukukyusa ssomero anti wuliriza nze ndi mu kwogera essaawa zino singa wadde oyagala okwogera ndibadde gwe wanoonyeza ate nange sigenda kuwuliza buwuliriza nga oyogera byesi bwe nakugamba nti basasulaka mu kitundu waŋŋamba otya nti gwe tozisobola nti nfune essomero ery'essente z'osobola ensonga zaali bwezi tukkiriziganye bulungi omwana yali wajjajjawe oluvannyuma nga tumaze okwawukana ne tukkiriziganya nti omwana ave mu kyalo ajja kudda emabega naye kugamba noonya essomero n'onoonya essomero n'oneeta school fees gundi ngeri mukakadde kamu n'ekitundu naye nkugamba gwezi wali olabeko nga nzisasula nze nsobola emitwalo ameka 5 webale nnyo naye nkugamba omwana mufuna essomero lya mitwalo ameka 5 n'olemerako omwana owo ajja kusomera mu ssomero lyokola ki lyoyagala naye kugamba nze nina emitwalo 5 saagala onteeka ebigambo mu kamwa bannange nakubuulira lwaki omwana alina okutandikira mu ssomero bweti afune foundation ennungi at least tumutandikize mu ssomero yese eryebbeeyi nze nja kusasula zinabazibulayo nga gwosasudde 5 when do you pay that money osuubira nti bwompeereza emitwalo 10 mitwalo 15 obeera oli mu kusasula fiisi mazima ddala imagine nga essomero omwana oyo obuzibu buli bwe buti gwe oddidde akakadde kamu n'ekitundu obuzibu bwako bwonna obutadde ku nze nedda ssebo ndi ku mitwalo gya 5 gw'osobola naye nkugamba nti singa omwana wamukwala n'omutwala mu ssomero ly'emitwalo 5 ku ssomero ly'emitwalo 5 ne bwensasulako emitwalo 15 waba balayo emitwalo 35 ukakadde kamu n'ekitundu bwensasulako emitwalo 15 mba sisasudde gwe weerabidde nti essomero weewanika ku ssomero ly'otasobola ekibuuzo wenkuweereza emitwalo 15 gwoba osasuddeyo mmeka naye wali osasuddeyo 3 naye ddali ndako ko tugende katono nnyo ku mitwalo gya 5 ago gompa nali nkugambyeko nti sussaamu ate tungwanga nsussaamu nzi kubanga mmanyi nange akamu nti nze nkasasula naye tokasobola nawe okasasula mu bitundu however kale nemba nkasasudde mu bitundu siyinza kusasula nti nsasuleko 10 20 oteekayo at least 5 nozaayo 25 naye gwe mitwalo 10 gyonka ekizibu kye kiri kimu gwe weerabidde nti nange asasula 5 n'ebirala byensasula bw'osasula akamu tekitegeeza nti nange 5 ngalinawo kakati okay ebyo byonna bikyali awo wonna kyekikuleetera okubanga ssaawa zino taamu eweddeko ne ssente zennyina 5 go tezinnaggwa neetonda zibadde zimbuzeemukko n'esigo egusoose ne taamu ezibulamuko naye nagenda zikuwozezeewo kati nzizeewo wa gwe wajja ziri nze ssomero lwaki ate oba onyingiza mu 5 go nga nze nsobodde okusasula okuva ku byalya nsaba tubeere bantu bakulu ssente zinnemye okuleeta mu budde ozitaddewo nzinoonyeza nzikuwadde ate tuli mu kwerega twereega ki abantu abakulu neerindako katono nnyo tugende mpolampola singa nali nkyali naawe omwana ono wandibadde omuweerera bw'oti mpulira nga muli ommenya nga maama w'omwana ono nze mulina nze muliisa nze musuza nsikusabangako nti tuweereze renti okiwulira talwalangako nenkukubira essimu nenkugamba nti omwana ono mulwadde n'akatono nnyo akafiizi ke nagamba nti kale gwe mwennyini gwe weesalirayo n'emitwalo 5 netukkiriziganya ate nago ga bulumi mitwalo 5 gya school fees si za bulumi just omwana school fees z'omusasulira ze nnyingi kale kitwale nti asasula 5 okay nga bw'ogambye osobola okuwaayo ku ssomero ki eryowayo ngaawuzaamu 15 n'emitwalo 20 gy'emyezi 7 buli mwezi asasula emitwalo 15 nze nsobola oyagala neetuge okay kati kitwale bwe tuti nti ate anaago gasasula ku ssomero andibaagala ne bansi ng'omwana tannayingira erisondewatwalako lyabagaggaza sibisobola ebyo kyangu nnyo ntegeera abagagga kati tubazze ebbali tukibale nti ali mu ssomero gwe ly'essente z'ogamba zosobola eyemitwalo 5 bw'abagenda ku ssomero nga muwaayo 2 bw'obanga gwe watandika essomero eryo erisasuza omwana emitwalo 5 listen gw'osobola okukkiriza omwana najja n'emitwalo 10 n'omuleka n'asoma taamu namba atwogera n'abasomesa bakiyita please allow yogera ne baasa munnyonnyole kye tuyitamu munnyonnyole naye nga sente zo ekyokulwawo neenenya sente olumu zigaanamu kaawo zo zigaanamu naye nze tugenda kuteeka ku pressure y'akakadde kamu n'ekitundu gwe wakwata omwana n'omutwala mu ssomero ly'owulira kubanga oleba neighbor gye bagenda nawe gy'ogenda muli mpulira nga nakola looso okuzaalamu gwamanyi oba osobola omuzaayo muzzeeyo naye nze ebyo omulenzi muleete gyalagenda kale sisobola kati mba nkuwa waaki ku nsonga ki kiki kyokoledde omwana ono mu bulamu bwe where are you
namuzaala baspamu donut tubamanyi nti gyemuli ate olubala okuzaala ngolowooza spam donut agaba ssente ekkumi lyo ly'oyagala okugamba nti ogaba ate ekkumi zo nga tamu yene weddeko tolinazo wadde oba si ssente lwaki ozikwata kakati wuliriza ebigambo bino bw'obanga owuli oyagala kumpa ssente zo za bitundu zikwate zikuŋŋaanye kumi ly'emirundi gyonna ozimpe anti zeekuŋŋaanyize otherwise omwana togenda kuddamu mulabako ezaamu sizisobola ate ngaomwana ojja mumpa sejja manyi oba olowooza ewaffe tetulina